jongo okukola emirimu n'okusoma n'okukola ebintu bya bulijjo. Okay. So kigwayo nti inclusive participation. Tutandikiraawo Impact Services Limited. Oli bwagiwulira obadde oginnyonnyodde. Kyeki ginnyonnyola oyo atulaba ku Salaam TV akulaba essaawa zino. Atulaba essaawa zino Impact Services kitongole kyatandika nga mu 2019 2019. Kyatandikibwa abaami babiri abalina obulemu ku maaso n'omukyalo omu alina omwana alina obulemu ku maaso. Bali bakozesa zino products zaffe nga bw'oziraba naye ng'okuzireeta mu ggwanga kizibu nnyo nga basumbuyizibwa nnyo ng'ate bya bbeeyi nnyo ne bagamba lwaki tetutandika kampuni esobola okukola guno omulimu gw'okuleeta bino ebintu bituukirire abantu abatalina abantu abalina obulemu. Yes, abantu abalina obulemu. So ne batandika kampuni yaabwe bagita Impact Services era nze ndi mukozi mu Impact Services. Kati atulaba ku Salaam TV ayagala kuba tulina abantu abalina obulemu obw'enjawulo. Tulina abatawulira, tulina abatalaba, tulina abatoogera, tulina abatatambula. Category ki ey'abantu abaliko obulemu gye mu handlinga? Engeri kampuni gye yatandika nga y'abalina obulemu ku maaso era yeyo section gye tusinga okukolera be tusinga oleetera products. Naye nga ne bano abalala beetaaga wheelchair, buno bugali bw'abalema, abatawulira beetaaga hearing aids, bonna tuba tusobola baweereza products ze beetaaga kuba tumanyi abazikola ne gye ziva, tulina eyo knowledge naye nga tusinga concentratinga ku balina bulemu ku maaso. Abantu abalina obulemu ku maaso. Kati omuntu kwegamba baba alina obulemu ku maaso addukira gye muli okuba nti afuna services. Wano we tuli tulina ebintu bingi naye tugenda sookako n'ebimu kozi tulabye nti abantu abaliko obulemu naddala ab'amaaso oba abatawulira oba abatalaba balina ebintu bingi bye beetaaga bo nga bo. Era ogambye abatandikawo kampuni eno baali bazibe ne baba nga batandikawo. Tusooke tuddeko emabegako. Gwe nga gwe ki ekyakuleetera n'ogamba kanjoyininga society y'abantu abatalaba okubayambako okufuna services? Okay. Kati nze nga nze my father mzee wange mwami Hamujuni mwami Muzibe era y'omu ku ba founders b'ekitongole kye bayita Uganda National Association of the Blind. Ekitongole ekikuŋŋaanya abantu bonna abalina obulemu ku maaso oba n'abatalabirako ddala. Kati engeri gye yali nga mwami Muzibe nga ndaba era byayitamu ogenda okukola yakolanga mu Barclays Bank kati gye bayita Absa. Kati nga ndaba byonna byayitamu byakozesa n'empikinga interest. Kati bano bwe bwakolayo opening nti waliwo omulimu beetaaga administrative officer ng'ate nsomye bya administration n'engamba lwaki sigenda n'enkola ng'ate bino mbitegeera bulungi. Ng'obitegeera bulungi. Yes. Kati tunnyonnyole bwe watuukayo omulimu ogufunye weebaze Katonda. Experience yali etya because oyinza okuba okukyagala nti nga ogamba nti gundi oyo ayagala okuba nga akola ebya TV naye ne wabaawo okuba nti kati bakutaddewo. Experience eyo yali etya? Kati experience eyo tebadde mbi nga bwe mbadde nkugambye nti products ezimu already nali nazirabako. Ne ka challenge ensinza osanga nti abantu babeera balowooza bya charity bya bwereere. Kati nze administrative officer gwe basinga otuukirako ebiseera ebisinga bwe bafuna ennamba y'essimu eba yange ne bakuba nagamba kakati muneyo mwanange yazibye amaaso mbadde neetaaga ntandikire wankole ntya naye ng'ate bino ebintu bya ssente gye tubigula basaba ssente tetusobola kukola ki kugaba bigabi. Kati iyo challenge eyasinga okunsumba kuba mba n'ekisa kingi naye nga mba siyina kyakukolera ki bantu abo. Kati wano we mbadde mpisaamu nina we ndabye nti musomesa
n'okusomesa abaana. Yes. Taamu yatandika official opening yaliwo 6th February. Mwetegekera mutya olusoma luno? Nti taamu etandise kati mugenda funa abaana, of course abaana abakadde already bo webali, naye kati abaana abapya mwetegese mutya? Kati okutangaza muko ffe tetusomesa taamu, tetulina bana bajja every time kusoma. Tubaawo naba trainees batono ate tuli flexible ku muntu kyabeera ayagala. Kati oli ayinza otutuukirira nga ayagala kusoma computer. Bw'aba ayagala kusoma computer tumanya subject, tumanya parts zasinga okwetaaga nti yeetaaga maybe okozesa Word, oba ayagala internet, kuyiga kusoma emails ze na bikiwe bityo, oba nga ayagala kusoma bwe basoma braille n'okugiwandiika braille nga bwe mulaba kweno brochure yaffe, yes, obutonyeze buno. Kati kisinziira abeera atutuukiridde kyabeera asinga okwetaaga kye tumukolera naffe. Kati gwe nga gwe naawe osobola okuba nga braille zino ozisoma? Manyimu akatonotono. Manyimu akatonotono. Yadde engeri gye siri user nti simukozesa, kati mbeera sigenda nnyo mu kukola ki mu kumusoma, naye nga tulina aba users era abamusomera ddala be batuyambako no proofreading ebitabo nga bino. Bwe tukola waaka nga tetunamuwa customer, tusooka muwa bano abasoma braille n'asomamu n'alaba oba bye tukoze bituufu oba birungi eri agenda obisoma. Nina akatabo kano kendabye akagamba Creating Equal Opportunities for Girls and Boys Preventing Gender-Based Violence. Yes. Akatabo kano braille kati nga ogamba nti okutta akatabo ka magazine. Oli bw'oba okamuwadde information yonna ffe gye tulaba muno yeebeeramu. Yes. Kwa wano tulaba akatabo kwateko kaneneko okusinga kali akalala aka bulijjo. Yes. Kati nga mmwe aba impact services ebyuma bino biba mubifunye distribution ebyetya mukola eco distribution kwa ebiseera ebisinga waliwo abajja ofuna ekinene, waliwo abatajja funa, waliwo abajja ofuna kwa kati abatulaba kusaaza ku Salam TV n'omala ogamba nti ye Maaso lye tunaalaba nti oba tusangibwa wano oba namba y'essimu bajja kukubira bakubuuze feno tetubalabangako twagala mujje. So manpower yammwe eri etya? Kati ffe tutera okukolera nga government, Ministry of Education, UNEB, abo tubaguza empapula ne products ezimu, n'ebitongole bino ebyannakyewa, NGOs, ze tusinga okukolera. Kati bo be babeera ne plan bwe bagenda okudistributinga. Era kati waliwo project egenda Maaso bagiyita Always Sees Possibility, badistributinga ebintu mu masomero g'abaana abalina obulemu ku maaso. Okay. Yes, kati bali bo banyini project be basalawo nti bano bagenda funa bintu byenkana bwe biti, bali bagenda funa bintu byenkana bwe biti. Kuba basooka kola needs assessment ne bamanya bano beetaaga kino ne bano beetaaga kino. Kati ffe kye tusinga okukola kubayambako ku shippinga bintu gye biva, kubigula eri gye biva, kubireeta wano nti omuntu bw'ajja ku Inkpat Services ng'alina obulemu, ng'alina product gye yeetaaga, tubeera tusobola okugimuwa. Bino ebintu mwinayo essuubi nti musobola okuba nga mubitandikawo wano mu ggwanga Uganda nga temubijja bweru? Kati ebimu waliwo abali bagezezzaako kati nga White Ken, ndooza bagiraba ku show eya last. Waliwo omwami gwe twakyazaako. Yes, kati nga White Ken waliwo eyagezaako kogikola naye olwa quality nga quality si nnungi nnyo, bano ba end user ne basanga nga tebabyagala. Ne bino tuligezaako kola kati ng'ono oluddo gwe mulaba wano, this is just wood. Ono wood yenna taliimu technology w'amaanyi, naye bw'oba ogenda biproducinga obifunemu ssente, kiba kigenda twala bbanga gwanvuko nnyo. Engeri ba user gye bali nga si bangi. Kati obeera tolina market nnene nnyo, mpozi ng'ogenda kola obigabe bugaba, ate kati teba business. Kati tuddeko ku bino ebyuma bino byonna tubirabye,
Tusooke twogere ku bino ebyuma bano ebituli wano. Oli alaba Salamu TV omunnyonnyola ekyuma ku kyuma, kino kikola kino, kino kikola kino, n'ebirala bye banaaba baleese. Noza tutandikire ku kino kye tulaba wano. Okinnyonnyola omulabi wa Salamu TV akulaba. Okay. Omulabi wa Salamu TV tulina product tuzikategorizinga mu category 3. Tulina ebya educational ebiyambako abaana abasoma kati nga educational kati ngeno Parkins Brailler ya mwana musomi gye bayigirako. Gye bujjako tujala bwe bagikozesa nga colleague wange ali kugye explaininga. Tulina educational, tulina leisure kati ngeno games. Ojasanga tulina ludo, tulina playing cards, tulina sudoku, tulina games ez'enjawulo, tulina emipiira, shotdown, tulina ebintu eby'enjawulo in the section of leisure. Then tulina n'ebya work, ebyokukola, ebiyambako abakola mu ma office. Ng'afunye omulimu katugamba akola mu banka, yeetaaga okukola wakawe. Kati awo aba asobola okukozesa eno gye tuyita Focus 40. Eno gye tuyita Focus 40. Kati eno bw'ogitunuulira concept yayo eringa eno eya Parkins. Nti bw'oba osomye mu ssomero bakuyigiriza okukozesa kino ekyuma. Naye bino olw'obuseere bwabyo batera byegulira nga bamaze otandika okukola. Naye kati eno eri electronic. Ogicharginga n'oconnectinga ku computer yo nga bwe tunaalaba nga tugikozesa then no typinga. Kati bino bye basinga okukozesa bano abakola mu ma office. Kabanga ka keyboard nga at the same time ng'osobola okusomerako. Kati nga bw'olaba wano kuliko braille buno obutonyeze. Nti osobola okuwandiikira kuno ate n'osomera kuno. Kano ko ka masannyalaze. Okacharginga then n'okakozesa. Kati ate aka education anti bye bino. Kati ate aka work buli kimu. Kati work olw'okuba work aba mungi ng'omukozesa ku mulimu basinga kozesa computers zaabwe ne zino zi Focus 40 o Focus 20 kusinziira ku kabeeyi k'obeera osobola. Ate kino kati eno yo bagiyita clear reader. Kati ono gikozesa tugamba yagala somanga amawulire tebakolayo mawulire ga Bamuzibe, tetulina mawulire ga braille. Tubeyagala soma amawulire oba ekiwandiiko kyonna nga tekiri mu braille ng'ate togenda sumbuwa muntu gundi jangu otule wano nsomere mpulire. Kuba nze edda nga nkula muzeeyi wange yatutuuzanga n'omusomera amawulire page ku page n'otandika headline eri bweti ne bweti n'osoma byonna. Kati eno technology yali teriiwo. Kagamba ne basimplifyinga work easier. Yes. Kati nti asobola okuteekawo eggulire lye wano tujalaba bwe bakakozesa asobola okakozesa n'ateekako ne kascanninga then ne kamusomera byonna ebiriko. Ne kasoma. Kategeeza kasobola okusoma luno olupapula bino ebigambo ebiriko. Kasinga soma biri printed handwriting kinds of obutagitegeera bulungi. Okusinziira handwriting zaffe nti buli omu aba ne handwriting yanjawulo. Kati tudde ku kino ekya leisure watunnyonnyodde kati tudde ku ono leisure. Kino kye ki? Kati eno bagiyita dice oba gye bayita bazita mpiki? Oba mpiki dice akukonyeenya. Yes. Kati wano keekanaate akeekano kati ko onyiga bunyizi wano waliwo wano akantu mu sides kano akaliko so onyiga then no rolling. Okubya ennya. Kwegamba yeno gye watunnyonnyodde eya leisure nti abantu abaliko obulemu ku maaso okwagala okwesanyusaamu mu biseera byabwe by'eddembe kekano akazannyo ke bazannya n'oloolinga n'ojja. Kati ate zino empiki obunnya bwe tulaba ne buno kati buno obunnya babukola bwe bati nti kano katipu kasobola okuyingira eno munda. Jukira buli obwaffe otuuzaako n'osindika busindisi. Naye kati wano oli bw'aba ayisa omukono biba bisobola okukola ki okutambula. Kati baba bateekako buno obunnya
katugeze enkubi omukaaga mba nange nja fuluma nga bulijjo nzanye luddo waffe owa bulijjo muno bubeera muno bw'okuba omukaaga kabeera wano mu nnyumba nga luddo owa bulijjo bw'okuba omukaaga n'ofuluma n'ojja wano then bw'okuba eziddako n'otambuza nga bulijjo bwebati n'otambuza kati ekibwawula kati golaba osobola obbwawula nti yellow omulaba wa yellow green blue ne red nti obiraba byanjawulo naye omuntu atalaba tajja tegeera colors kati babukola nga bwanjawulo wano kungulu nti kano kabokisi ako kasongovu kano kaina kano baba kaita bache ka rectangle bwe kati kali kaina kasaako kungulu nti kati bw'aba atambuza n'asanga kano n'amanya ono gundi kano kange kano ka gundi kati bino byonna ebintu bye mukola mwenga mmwe ogambye nti ebiseera ebisinga ebintu bino mubijja bweru ne muba nga mubireeta bino ebintu be mubikolera basobola okubyafoodinga kati awo obuzibu we businga okubeera because tulabye nti ebintu byo mufubye okulaba nti mubireeta but omuntu oyo ali eri omwana talaba naye nga naye yali yagadde okukozesako kanaakuuma basobola okubyafoodinga price ebeera etya kati oba prices zikyali waggulu okubeerera ow'amazima price zikyali waggulu kati ng'ono ludo tumutunda emitwalo 15 ono yekka ludo geemu yokka ludo waffe owa bulijjo ndowooza ne ku mitwalo 2 ofuna n'omutwalo ofuna nga bodi nene bulungi kati obuzibu obusinga okubeera nti eri gye tubijja bakola nga si bingi nnyo omanyi buli lwokola nga tokola mass production ng'okola small production bibeera bya bbeeyi obiproducinga then okubitambuza byonna byonna ogenda otuuka wano nga akabeeyi kali waggulu ate tewaliiwo gavumenti kye yakoze nti oba bino ebintu by'abaana abaliko obulemu katubisaleko maybe ebbeeyi tubijjeko kino na kino basobole okubeera nga babifuna kati era nga woolaba kati wano omulabi waffe ku Salam TV tuli ne mukyala Susan Hamujuni okuva mu Impact Services Limited bano bakola ebintu ebikozesebwa eby'abaana abaliko obulemu ku maaso tulina wano gadget endala nga wonaaziraba gwatulaba ku Salam TV kano koka ka simplifyinga biki bye bakola kati zino zewagambye zendaba mobility waliwo crashes collapsible white cane noza kekali oba kekafaanana katya wheelchair wano mu leisure and sports tulaba ludo goal ball byonna ajja kuba bitulaga kati waliwo mashini era ezimu ze tulaba nga kati okugeza wano nalabye education gwatulaba ku Salam TV wano wali education abacus twasomako ku abacus nga tukyali mu nasale naye simanyi oba abalabi baffe bakyazijjukira kuba nange newombuuza sijjukira zo ziyamba zitya kati abacus ziyambako omwana atalaba okusoma mathematics nti ajja yigirako okubala nti bwe mbala wano 1 2 3 era nga naffe bwe twazikozesanga nti abacus eyigiriza kubala era nabo bagikozesa kuyiga kubala tulaba waliwo braille kit ate yo yekola etya ne talking calculator eba eyogera nti bw'onyiga 1 egamba 1 onyiga 2 egamba 2 yes omulabi waffe ku Salam TV program obutonde bw'osi Musango bino byonna ebintu byolaba bano bye babikola gwali eyo osobola okuba nti naawe oyinza okuba nga we yatugambye akabeeyi ko kali wagguluko naye osobola tujja kulaba ngeri ki gy'obatuukirira nangeri ki gy'obasobola bafuna mugezako okuba nti musomeseza abantu enkozesa y'ebintu bino nti temukoma bukomi ku bitunda wabula n'obasomesa obikozesa
aho we tujja okuba nga tutandikira ekitundu kyaffe ekyokubiri oli ku Salam TV amanya Ibrahim Bagalo katugende mukumulako tukomewo tovaawo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muslim Funeral Services bategeeza abasiraamu mwenna nti bateekateeka abafu baffe ne baziikibwa mu nziika ejjudde ekitiibwa ne bw'abanga afudde COVID-19 bamunaaza ne bamuzinga mu ssanda ze olwo n'aziikibwa nga sheriya y'obusiraamu bw'eragira. Muslim Funeral Services balina ofiisi mu Kampala, Masaka ne Jinja nga balina ne ambulensi ezikola essaawa 24 mu bitundu by'e Kampala, Jinja ne Masaka. Gwe bakubire bukubizi ssimu bakutuukeko wonna w'oba oli mu bwangu ddala. 0708 85 256 ne 0774 000 225. Ziika omwagalwawo mu nziika emuweesa ekitiibwa ne Muslim Funeral Services. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Get it now. Get it accurate. Get it fast. Real fast. Like super fast. Super duper duper fast. No, it's not fast food or a really quick car. It's the most accurate and timely flow of news, information, updates, stories, and the stories behind the stories, and more, and a lot more. The Now Post. Get it and be the first to break the news. The Now Post. Accurate news fast. Assalamu alaikum. Kurani egamba obugagga kirungi naye okukola ebirungi kisingako. Mukaweefube okufuna obugagga oyinza otya okusigala ng'oli mutukuvu? Waliwo engeri emu yokka gy'oyinza okufunamu byonna. Nkwanjulira Trust Halal Personal and Business Accounts okuva mu Finance Trust Bank. Akawunti egoberera ennono z'obusiraamu. Kati ne Trust Halal osobola okutereka sente zo ku akawunti egoberera sharia. Finance Trust Bank, putting women first. The Uganda Small Scale Industries Association USSIA is a business member organization for micro, small and medium industrialists that has been in existence since 1979 with over 10,000 members and 16 regional offices countrywide. USSIA's core purpose is to enhance competitiveness through development, promotion, policy and advocacy for micro, small and medium enterprises. Find us at USSIA Building, Umasho Grounds, Lugogo, or call us on 0414 574 527, 0774 130 454, or 0782 173 086. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abataba ku Salam TV program Obutonde bose Musango nange Ibrahim Bagala aliwo era nga olunaku olwaleero tuli ne bannaffe aba Inkpat Services Limited nga bano bageza okola bakola ebintu ebikozesebwa mu kubeera nti biyambako abaana oba abantu abalina obuzibu ku maaso. Tebabikola wabula babireeta ne babanga babisupplyinga eri abo ababyetaaga. Era kyemandooza be basoosimanya ajja tunnyonnyola mukyala Susan Hamujeni atunnyonnyole be basoose balina be basomesezaayo abalala oba bo tebaagala competition baagala kino ekintu bakisigalemu bokka. Tuli live Facebook page yaffe Salam TV, ku pages zaffe zonna eza Salam kwetuli ku Twitter @Salam TV ne ku Instagram. Mukyala Susan we twakomye nga ogezezaako kuba nga odemonstratinga ebintu bino engeri ki gye bikolamu n'engeri gye biyambamu. Wano we mbadde ensoma ndabye mulina kati nga tuvudde kuno mulina services endala ze mugaba.
kati services ezo ze wano zenzisomye naye oli alaba Salaam TV osobola ozimunyula ng'oggyeko eza bino ebintu services endala kizemukola. Okay. Tukola training. Tutraining abaana okukozesa computer kw'otadde n'abasomesa kuba eri abasomesa abangi ng'asomesa naye nga tamanyi kusomesa baana baliko obulemu oba nga tamanyi kubasomesa mu ntegeera bo gye bategeera. Kati abalina oyiga okukozesa computer ng'aliko software gwe bayita JAWS. Yes, ayambako abaana abatalaba okuwuliriza nti buli ekiri ku screen yo ku computer oba osobola okiwuliriza ng'okozesa JAWS. Kati waliwo eyo computer training. Okay. Then waliwo ne training for other vocational skills. Etubaite tunagigendamu nnyo, mulimu beadwork, mulimu contemporary dance, okuyambako abaana abaliko obulemu okuba nti tebeekubagiza kutuula wamu, talina kyamanyi, talina mulimu, aba asobola ogendamu ebyo n'akola vocational, n'afuna vocational skills n'akola ebirala. Kati mu bino ebintu byonna kuba waliwo wendaba nga waliwo wali workplace task management yeeti eyo. Kati workplace task management waliwo kati nga omuntu ng'afunye omulimu, katugeze afunye omulimu ng'abamuwadde omulimu atandise okukola. Aba alina okuyiga how to use aba alina okumanya biki bye yeetaaga okukozesa ku mulimu ebinaamuyambako, then anaabikozesa atya. Kati iyo training gye tutera okukola abantu abafunye emirimu kuba okukola omulimu n'okusoma byanjawulo. Okusoma toba na content mungi naye kati bw'oba okola oba olina oyiga okukozesa different gadgets ebiyinza okuyamba n'omanya nti nze ndyoke na kino nze siryoke na kino, kati ojja ne tukutraininga n'ofittinga into your job. Naye tukikolera abo abali visually impaired abatalaba. Ate independent living mumu kwe kutyoko. Independent living kwe kuyiga okwebeesawo gwe nga ggwe bakuzadde tolaba. Togenda tuula okwekubagiza bakwoleze bakolere buli kimu. Olina oyiga okukozesa environment yo ewaka. Kati waliwo ng'omwami eyaziba amaaso naye nga si mukadde nnyo. Kati twagenda ewuwe ne tumu orientinga ebintu ne tubyadaptinga ne tubeera nga bw'ono sectioning ebintu mu kiyungu, obutateeka munnyo mu caayi n'otateeka sukaali mu nva, bintu bwe bityo. Kati tukuyigiriza nti kati bw'okola eno section nga yaabino eno ogikola nga yaabino ne kiba ng'osobola okwebeezawo gwe nga ggwe. Oyoza otya engoye nga tolabye nti munnaye wano nina kutawo nnyo naye ng'olina okuzooza ate ne zitukula. Nti olina otambula ku kkubo n'akaggoko nga kano nga white cane eno bweti nti onoogikozesa otya okutambula ku kkubo nga tebakoonye. Then bwe bityo kwegamba omuntu bw'aziba amaaso tuba n'ebintu bingi bye tusobola okumuyisaamu ayige okwebeesawo ye nga ye. Kati kye twagambye ekya independent living. Okay. Yes. Kwegamba temukoma kuleeta bino bintu mugezako kuba ebiseera ebisinga ffenna awali wano n'abalala abatwala ku Salaam TV ndowooza tukyalina omulimu munene nnyo okulaba nti abantu abaliko obulemu naffe tukulozinga gaapu eyo. Nti abantu bano tubayambeko, tuba embracing, tubasembeze. Because ekyo kyoyogedde nti omuntu obuteekubagiza bambi agenda neyeeraba nga tajja mu society neyeekubagiza naga kale singa nataka n'okufuna ebirowoozo ebitali birungi okwagala okwetta so nga teyandibadde wa mugaso. Kati wakonye ku kya leisure and sports. Mutera okukolamu ku sports nti oba football biki. Waliwo era emipiira egirimu obudde lwakuba tetuguleese leero. Waliwo emipiira gye tulina nga girimu obudde bagita goal ball osobola okuguzanyisa nga bw'ogusamba oli n'aguwulira n'ategeera nti wooli.
So tulina games nyingi ez'abantu abaliko obulemu. Naye okuzzayoko katono kye wagambye nti okwekubagiza tukola ne guidance and counselling. Tulina professional counselors nti omuntu katugambe azibye amaaso, maybe pressure zimukubye ne gaziba, tamanyi kyakuzzaako, tamanyi wakulaga, omutuleetera ne tumuwa guidance and counselling, n'amanya yeetaga kukola ki, n'amanya nti tali yekka, kuba tulinayo abantu bangi abalina obulemu ate nga bakola bulungi emirimu gyabwe. Kuba batugamba the door to the blindness oba the door to the disability is open anytime. Kuba wabaawo oli nga yakula nabo, oli teyali tabulina, ne bagamba nno gundi yaziba amaaso. Kati mwenga impact services challenges kize mu facinze. Challenge mu facinze ezihindalinga omulimu gwammwe guno. Esinga obunene yakuba nti ebintu bya bbeeyi ate abantu babisuubira kubanga bya bwereere. Nti abantu bangi batutuukirira nagamba munnaaye siraba naye mulinayo kino na kino n'ogamba weekiri kati ng'akaggo kano ti munnaaye ntambula ntomera ebisenge simanyi kyakukola ki simanyi kyakukola. Kati n'osanga nga naffe tubusuubula busuubuzi si nti tubugaba bugabi. Kati waba atuuse n'ogamba bane katukoze tutya. Kati singa wali eyo baddoona abasobola okugamba nti gino emirimu okusingira ddala ogwa training okutraininga abantu. Kuba zino products oli bw'oba omuyigiriza okubaako ne kyeyeekolera abasobola obbyegulira. Abasobola obbyegulirayo mwennyini. Kwegamba challenge esinga bbeeyi yabikozesebwa biki? Yes. Akabbeeyi kanene ate abantu basuubira nti bya bwereere. Solution ngeri ki gye mugenda omalawo ekintu ekyo kubanga services zammwe abantu bazeetaaga? Yes. Solution ki? Kati solution sofa gye tulina twawandiika zi proposal tugenda tuziwa bino ebitongole ebya nakyewa abasobola take aside some funding asobola okufandinga guno omulimu gwe tukola. Kuba kye tumaze olaba nti engeri gye tuli private company tubeera tetusobola kukola bulungi byonna bye twagala kukola. Yes. Kati ekyo kyekisinga okufuna aba funders abasobola okusasulira abaana abeetaaga training, abasobola okusasulira bino ebintu bye tuleeta oba kale ebimu n'okubijjako emisolo egimu. Yes. Tuddeyo era nga olaba ku Salam TV wano tukuleetera abantu ababeera nga bagenda kuba bagattako kinene ku bulamu bwo bw'omuntu aliko obulemu. Naawe ataliiko obulemu osobola ofuna ekyokuyiga. Sisuubira nti okuyambako omuntu aliko obulemu kyetaagisa ogende mu kiraasi osome wabula kisinzira ku mutima gwo. Kati tulabye cards zino. Okusooka tezaabaddewo kati weeziri. Tuleeta byuma kimu ku kimu tulabe engeri gye kikola. Kati cards ezo bazizannya batya? Kati cards zino nga bw'oziraba simanyi oba braille alabika awo ku TV obusobola omulaba naye nga omuntu atalaba n'omuntu alaba bombi basobola ozizannya. Yes. Nti gw'alaba oba olaba eno 10 oli asoma braille aba asobola okukwatako n'amanya eno 10 ate ya diamond. Yes. Aba ategeera nti eno 10 ate ya diamond. Yes. Kati ne kibanga tobeera awo kubeera board osobola okuzannya games matatwawo ne muzannya oba ne muzannyayo kaluddo kammwe oba ne muzannyayo suduko oba ng'oli ayagala kola exercises n'ofuluma ebweru ne musamba omupiira guli gwe wagambye goalball. Yes. Oba ne muzannya showdown waliwo ezo emmeeza mpanvu kabanga table tennis naye nga baguyita showdown. Kati bendaba braille ono zijjukira we twasomeranga ng'ofuna olupapula ne campus n'ofumita mu bwoti era zijjukira we nakyazaako omwami Ralph nakimubuuza naye gwe wagambye sijja kubuuza kuba wagambye bwe wali ewaka nga mukola ki.
kati wano ndabawo ebintu ebyenjawulo kati waliwo gye bayita Victor Reader system eno yekola etya Victor Reader kabanga ka recorder nti okakwata katugambe abaana bano abasoma oli ku university oba ne bw'obanga okola okwata Victor Reader yo n'ogenda maybe mu meeting no pressing no recording ne kakuterekera notes zo oba ng'oyinanga documents zo nti eno clear reader yazikutranslating idde maybe newspaper article yo clear reader yazitranslating idde osobola ogisavinga ku Victor Reader yo n'obeera nga owulirizaako bw'oyagadde yo tejjula kati waliwo eno eyina ne external memory waliwo kano ka T6 era kakola omulimu gwe gumu kati waliwo ne kano ka digital recorder player era bonna kati obwe bwa bulijjo kati wano waliwo Obit Reader 20 plus kati Obit Reader era ekola ng'eno Focus 40 ne Focus 14 byebimu kati tulo waliwo eno basic DV5 embrosa kati emboosa yes yekola guno omulimu gw'okuteekako braille ku zino documents ng'ako akatabo k'okutte kati bw'obikula munda ojalaba ng'omuntu alaba ye tasobola kubaako nakyalaba ojalaba nga kiri plain naye nga bw'okwatisaako engalo osobola okuwandiika kati eyo baagikola nga ekuyambako kati olabe neringa typewriter ziri eri enkadde eno Parkins eziri ezasookawo ng'otypinga ekikukonvaayo ta n'owandiika naye kati ne bagamu ne bw'oba okola bitabo nga maybe oprintinga bibuuzo onoowandiika omaleko ddi ne bakola ezo baziyita embossers kati mwe nga ba impact services guno omwaka biki bye muluubirira okukola mwinayo ekirowoozo ky'okutandikawo okugamba nti kati abantu temutegedde tebeesobola is there any chance abantu okubakwatizaako okubafunira bino ebyuma at a cheaper price kati kyetulinga kyetwakakolawo era kyetuplaninga okugenda maaso nga tukola trainings twazitadde ku discounted price nti oli ajja n'atuwa essente entono nnyo just ezigula empapula zagenda okukozesa ffe ne tumuyigiriza butya bw'akozesa eyo emboosa oba akozesa atya computer ng'eriko JAWS oba Fusion oyo software eyo training yo twagisaliddeko ddala kuba twagala abantu bayige bagende bayigirize n'abalala tulabye kati ate bwe tudda mbadde wano nendaba kana ka health bwatulaba ku Salam TV bino byonna byolaba wano impact services ebikola naye specifically by'abantu abo balina obukosefu ku maaso abaziba amaaso ndowooza tujja funayo wa hearing n'ow'okwogera kati waliwo kano kendabe talking thermometer kati era nga thermometer za bulijjo bwe zikola ekyenjawulo ekiriwo nti eno eba egenda kwogera nti nze Geoffrey gundi zange ziri bwe ziti tejja kumanya linnya naye ejasobola bw'okateekayo era bw'okajja n'onyiga nga kakusomera ndaba kuliko talking blood pressure meter kano talking blood pressure meter naye era concept y'emu ng'eya blood pressure machine eza bulijjo nti oteekako ekyenjawulo ekiriwo nti wano bwe displayinga readings eno yo n'okuzisoma ezisoma waliwo infrared forehead thermometer buno mwabulaba nnyo mu covid awo nga bwatunda nnyo nga tokatuusiza ddala ku mubiri okateeka walako ne kakugamba readings era abamu bakyabukozesa ne kati bino byonna tugenda kuddamu tubyeyongere eri abantu baffe nga banyumirwa nnyo okulaba ekintu ng'akiraba kunga bwatunyonyodde ku kino ekya Ludo tujja kuba tweyongerayo kati mwe nga mmwe aba impact services future perspective kize mulina future perspective twagala tutuuke ku n'omwana ali eyo mu kyalo
atasoma atakola ki tumutuukeko tulabe nti asobola ofuna obuyambi. Naye tukikoze tutya? Abantu mwenna muba mulina tukwasizaako ne mulaba engeri gye mutuyamba okukola ekyo kye twagala. Tuyina ebitongole ebyobwannakyewazi NGOs wakwamwe muli specifically for Maaso. Tuyina NGOs ezandiyagadde okuba nti zibatuukako muziwe ku buyambi, muziyambeko oba mu kusomesa oba mu ki. Pozi nekira muyinayo essuubi nti services zigenda gaziwamu nga owaku atawulira atayogera naye mumufunira materials zino ne bino ebintu byonna. Kati ekiriwo nti abantu abalina obulemu maybe oba obutawulira abasobola okulaba nti ajja sobola okusoma bino ebintu byonna nti tajja kukaluubirizibwa nnyo mu kukola emirimu gye. Nga nekina asobola okiraba kino ekyobudde okukitegeera. Kati ono braille oba tomwetaaga bw'oba olaba oba togenda mwetaaga. Oba osoma print owa bulijjo, osobola okusoma documents nga bulijjo. Ekiriwo bo tubakolera hearing aids. Bano abayinamu maybe ka disability katono nnyo mu kuwulira nti n'akambala ne kaba nga ka enhancinga okuwulira kwe. Yes. Ekyo tusobola bakolera. Then bano aba physical already waliwo crutches, wheelchairs n'okukubiriza maybe abazimba abakuba plans z'amayumba n'abazimba batekewo ramps n'ebintu babire bolinge bulungi with braille. Yes, mu dakika zisigaddeyo ntonotono tubuulire abeetaaze abasangawa contacts zammwe ne maika tumulembe gwa digital ne social media platforms zammwe just asobola okujja ayinza okuba teyeetaaga bino nga just yeetaagamu empowering Okay. Fe batuyita Inkpad Services Limited tuli Ntinda off Matazwe plot 31. Osobola tukubirako ku 0700 M22 eyo bw'okuba oba osobola otufuna oba n'okujja physically n'otukyalirako ku office zaffe. Tweyanziza tolinayo obugambo bwo obusembayo eri abantu bammwe bonna bosobola n'okutumirako. Ntumira ku bonna abasobosezza eno show okubeerawo yemmwe abatulaba every time the show airs. Then n'okugamba ebitongole ebyannakyewa mutuukirire bano abantu obuyambi bwonna bwe beetaaga tubuyina. Ekizibu ekiriwo nti bintu bya bbeeyi ate abantu tebasobola byafoodinga. Yes. Kale tweyanzege. Nja kukubaza mwenna abadde ku Salam TV mwebali nnyo mwebalire ddala. Program Obutonde bo si musango bwetyo webadde nange Ibrahim Bagalalwo. Tusinkane omulundi oguddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV.